basomesa yensonga lwaki bano bonna tubayita ne tubanga tubawa abantu bano kyekibagaana okuvunnama awo kyekibagaana okuvunna kyekino wammanga Katonda bw'amala okutonda Adamu yayita bamalayika n'abagamba bavunamirani Adamu bamalayika ne bakkiriza wabula Ibilisi Sitaani lyali keege eryakolebwa mu muliro ne lyakulutasa ne likola ki Sitaani bw'agaana okuvunnama n'agobebwa mu kusaasira kwani Sitaani bwe yali agobebwa mu kusaasira kwa Katonda bw'osoma mu 7:16 Sitaani yeewera mu maaso ga Katonda bw'osoma 16:27 Sitaani ngabombuziza nja kutuulira abantu bo kukuba egolokofu Sitaani kitegeeza ekyamugobya mu kusaasira kwa Katonda kujeema kukola ki kuvunamira Adamu na bano tebaagala kukola ki kuvunama nga mukama waabwe yasooka ogaana okola ki kuvunama fe abasiraamu ne tukola ki kuvunama era omulokole ebirala byonna osobola obimu ali mu linnya lya mukama waffe Yesu nze mukwano gwo John the Preacher olunaku lwa leero muganda waffe oyo yeetaaga kuyamba n'abamufaananya endowooza njagala kubasaba nti bwe muba mwagala obusiraamu okusigalawo muve ku bukristaayo kubanga ffe abakristaayo twamala dda ebintu ebyaffe byawandiikibwa bwino n'akala kye bayita okusinza Katonda tekiri mu kuvunnama kwokka ffe Katonda waffe bwe tuba tumusinza mukama waffe yatusomesa engeri gye tumusinzaamu mu Yokaana essuula ey'okuna olunya olw'24 Yesu agamba Katonda gwe mwoyo n'abamusinza kibagwanira okumusinza mu mwoyo ne mu mazima ate era njagala kubategeeza si buli kye bavunnamira si buli avunnama nti aba avunnamira Katonda awe wali ekizibu kati njagala kukwatako otegeere nti tofumiitiriza bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza omuntu yenna akyalemedde mu busiraamu abulemeddemu kubanga tatwala kaseera kakufumiitiriza kati katufumiitirize ku bigambo bya muganda waffe byasomesezza atugambye nti ekyagobya Setaani mu ggulu yagaana okuvunnamira Adamu ayati ya Qur'an egamba idh qalat lmalaikatu jukira Allah bwe yagamba bamalayika sijudu li Adama muvunnamire Adamu fasajjadu bonna ne bavunnama ila Iburisi okujjako Iburisi ye yagaana ate Qur'ani negenda maaso netugamba nti Iburisi oyo teyali malayika yali jinni kati tufumiitirize Allah bwe yali agamba okuvunnama yagamba ani anseri nti yagamba bamalayika Setaani nalyo lyali jinni anseri manya yali malayika mu busiraamu bagamba nti Setaani tabangako malayika Setaani yali jinni kyali kyana kya jinni bwe basomesa kati bwe kibanga bagamba bamalayika okuvunnama Setaani n'atavunnama ekibuuzo bamuvunaana ki waliwo aya yonna egamba nti Allah n'agamba n'amajinni namwe muvunname bwe tuba tugenda mu kwanjula omusajja n'atugamba nti bannange bwe tutuuka eri buli senga ajja abakazi mufukamire nze bwe sifukamira nga ndi musajja muba munvunaana ki kufumiitiriza kati ekyo kikulaga ki nti Setaani kubanga akimanyi ekyamugobya mu ggulu kwagala kumusinza kati yaleetayo ekitabo kye n'ateekamu obulimba obw'okwewolereza akendeeze ku musango eri abantu naye njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo ekyagobya Setaani mu ggulu si kugaana kuvunnamira Adamu ekyokubiri bwe kibanga Katonda tayagala kuvunnamira bitaliye nga bwe mutusomesa era nga bwe tukimanyi nti Katonda tayagala kuvunnamira bibumbe mujjukire nti ekino Adamu ono wa Qur'ani kyali kibumbe okumala emyaka 40 era bagenda okugamba Adamu
manya okugamba bamalayika okukivunamira nga kibumbe kistatue ekiri awo ekitassa. Kati Ibulisi ono Setaani bw'abanga yagaana okuvunamira ekifaananyi, musango ki ng'ate Katonda yagamba tovunamiranga ekifaananyi? Olaba ndowooza. Kati kino ekitabo kino kye baafeekinga kino, kye baaleeta fake document eno egenda okujja okwolereza Setaani nga bannabbi ba Bayibuli baali baayogera dda kyekyagobya Setaani mu ggulu. Bw'onoosoma Ezeekeri n'osoma n'ekitabo kya Nabbi Isaaya bagamba nti ekyamugobya mu ggulu kwali kwegulumiza na kwagala kusinzibwa. Kati ye Setaani n'akola akakodyo okuyita mu Bawarabu n'asitulayo omusajja ayitibwa Muhammadi ajje alimbe nti ekyamugobya yagana kuvunamira kibumbe. Obwo butafumiitiriza kubanga tegeera kino nti Setaani okusinza ku Busiraamu tabangako malayika. Bwe baali bagamba okuvunama bagamba bamalayika. Ekyokubiri, Setaani yategeera nti okuvunamira ekibumbe kibi n'agaana. Bwe tugendera ku ndowooza ey'Obusiraamu kitegeeza Katonda si mwenkanya. Okugoba Setaani nga kyamugobedde si kituufu. Ndowooza mulaba. Kati buno Obusiraamu bukye bwakola ki? Setaani kwe kubwambala bujje busiiga ekifaananyi ekibi ekitali nayo. Ekyagobya Setaani tekwali butavunama. Ekyagobya Setaani kwali kwagala kusinzibwa, era n'olwaleero asinzibwa biliyoni z'abantu mu kumanya ne mu butamanya. Ekyo kye njagadde okutegeera. Ekyokubiri, Basiraamu mufumiitirize. Si buli kye bakugamba ky'owulya basomesa nti kituufu. Kati katufumiitirizeyo n'ekyokubiri otegeere nti buno Obusiraamu bulumba Obukristaayo, naye mu butafumiitiriza katufumiitirizeyo ekyokubiri. Abasiraamu bagamba nti omuntu bw'afa tumuziikirewo, ensonga gye bawa yeeriwa nti kubanga bwe tumuteeka mu ttaka omwoyo gwe malayika egukomyawo n'eguyingiza mu ye n'afuuka omulamu munda eri mu ntaana. Era waliwo ne hadiisi ennamba egamba nti Muhammadi yasabira omufu nti afune n'omukazi ow'okubeera naye mu ntaana, kubanga omuntu oyo aba mu ntaana nga mulamu. Era hadiisi zigamba nti n'enswagiro z'ebigere nga mutambula muva okuziika, omuntu oyo aba aziwulira ng'ali mu ntaana, kubanga omwoyo gwe guba gukomyewo. Mbwera ne malayika gye zimusanga ne zimubuuza ebibuuzo, maani rabbuka ma kitabbuka, ebifaanagana bwe bityo nga zimubuuza mu Luwarabu. Kati njagala tufumiitirize mu kitabo kye bayita Miraaji wa Miraaji, nga Muhammadi mbu ng'agenze mu ggulu okukima esswala. Hadiisi egamba mbu bwe yali atuuse eyo waggulu yasanga bannabbi ab'enjawulo mu heavens ez'enjawulo. Mbu yasanga Musa n'amusanga mu ggulu eryokusatu ng'ali awo ne Isa. Kati nsaba kubuuza Basiraamu, bwe kiba ng'emyoyo gikomo ne gibeera mu ntaana, kubanga nammwe mwennyini mutugamba nti Muhammadi omwoyo gwe gukyali awo e Makka, guli Madiina awe guli teguvangawo. Kati nsaba kubuuza, ate bano ba Musa abaali baafa Muhammadi be yasanga mu ggulu gye yagenda okukima esswala, kati ate bo baabeerayo batya ng'ate emyoyo gibeera mu ntaana? Kufumiitiriza kwe kubatawaanya. Temufaayo kufumiitiriza, kye kizibu kyammwe. Mwetaaga okufumiitiriza ku bigambo byammwe, mutegeere nti ekintu kyammwe mulumba Obukristaayo, naye ekintu kyammwe kifu, bwe ffufululufu. Mwetaaga okukitegeera ekyo. Musomese ebintu byammwe ebifu, muve ku Bukristaayo. Ffe twamala. Yesu yatuyigiriza byonna, Bayibuli yatuyigiriza byonna, engeri y'okusinzaamu, engeri y'okweyisaamu. Ebintu byaffe byaggwa dda, tetwetaaga mmwe kutusomesa. Terina kye muyinza tusomesa, kubanga yo Qur'ani ebagamba muyina kujja kutubuuza, muyina kutwebuuzaako. Muyina kutwebuuzaako Qur'ani bwebagamba. Bw'oba olina okubuusabuusa, genda obuuza Abakristaayo abaasoma ekitabo eky'Olubereberye nga gwe tonnajja. Muyina